Timyo nena, atimyo nate inokwata. Tuzikwase mirako. Tuzikwase mirako. Anazikwata. Katika nkwate mirako tukwase jajja. Omukono watu inoteka yako. Omwaga. So omulimu gutandise bannange naye nga still tukyakola ki? Tukya welcominga. Ekirala kyenyiza okwongerezaako ekyo abantu abalinga mirako gye bali bayitirivu eyo tuyinza okugezaako okukwata ku kino naye n'abalala balina abasobola okuyamba abantu abalala balinga mirako ndowooza kintu kirungi nnyo naddala ofunye support from elsewhere nga ffe B2C soldiers abayimbi ne B2C group family yaffe tubuddeyo ku mirako so n'omuyimbi omulala oba n'omuntu omulala osobola okukwata ku bintu ebirala abantu abalala balinga mirako sobola having a better place. Obulisi lujja gemanya gange atulaba olunaku olwaleero tusinzidde Nsambya Kevin Road kifo kya mugotteko kyenyinza okuba nga nkugamba olw'embeera nti abantu ennyumba zeeriraanye ziri kumukumu ate era w'otunulatunula olaba ddala nti abantu abaliwo buli omu ayiya obulamu engeri gy'alina okuba nga abutambuza so nga twegattiddwako ba B2C tuzze okulaba nga tudduukirira omwana Miracle ng'era omwana ono yazaalibwa nga ebyenda ebirina okubeera munda mu lubuto byasangibwa bili bweru kati mbeera eyo aba B2C kyava baddukiddemu oluvannyuma lw'okuba nti yalabikira mu katambi akamu nga famire ye esaba buyambi. Abantu bangi nnyo mu ggwanga Uganda ne bweru waalyo mubeera n'ebizibu eby'enjawulo naye kyensinga okumanya nti waliyo kye bayita omukisa Katonda gwakuteerawo ate abantu okubeera nga balaba ekizibu kyo ekyo then ne basobola okuba nga bakudduukirira. Tetugenda kulaga kifaananyi kya mubiri gwa mwana okuleka okumulaga nga ali mu ngoye cause abamu muyinza okuba nga mwalaba katambi ako mwe yalabikira nga balaga details z'omubiri gwe then n'abalala musobola okuba nga muyimirira ku mbeera ey'okutukkiririzaamu nti buli kye tuba tuzze nakyo kibeera kituufu ddala so mu mbeera eyo nsaba tulabe embeera nga wegenda okuba nga etambula nga tusinzidde Nsambya Kevin. Okay, buterevu tuli Nsambya Kevin mu mulamu ogw'okujja okubeera nga badduukirira omwana omuto ennyo alina obuzibu ku lubuto era nga mu mbeera eno abantu abasookedde ddala be bayimbi be mumanyi ba B2C abazze olunaku olwaleero okulaba nga badduukirira omwana ono so mu mbeera eno njagala okubeera nga twogeramuko ne ba soja mugamba mutya for starters? Tuli bulungi lwakubanga era embeera ezze nga si nnungi nti tuzze kudduukirira omwana gwe bayita Miracle. Ffe nga B2C soldiers tu championinze okudduukirirwa kuno nti we twawulira oba we twalaba Miracle ng'ebyenda biri wabweru kyatukwatako tekitegeeza nti tewaliyo baana balala betubadde tusobola kudduukira naye omukisa gwazze nga ne tusooka ne tulaba Miracle tuli wano olunaku olwaleero tutandise twagala Miracle alongoosebwe aterere mu lubuto batereze ebyenda ate n'embeera gye babeeramu si nnungi betaaga okukyusa okulya kwegamba ebintu byetagisa bikyali bingi B2C soldiers tutandiseeko obutandisi naye tekitegeeza nti tumazeeyo so omuntu yenna aliyo wabweru ng'osobola okukwasaganya wamu naffe twaniriza buli omu abadokita abanansi bayimbi bokka be basobola okukola kino ekintu twaniriza buli omu abakola emirimu egy'enjawulo bajje tukwatire wamu n'omwana kubanga omwana yeetaaga ebintu bingi omanyi akyali mwana muto yeetaaga kubeera ng'awonawo kokka alina okukula n'asoma ate bazadde be bannyonnyoddwa nti okuva Miracle kizibu ekyo we yakifuna tebakyasobola kukola kitegeeza batudde butuuzi wansi balabirira mwana waabwe kitegeeza tebalina kye bakola so buli muntu ali eyo olina kyosobola okukwasaganyako ekitono ekinene tukyaniriza. Okay, so nzira ku side yo blood ensonga eno mwagitegedde mutya mwakoze n'okulaba nti muddukiddemu olwaleero? Okusinga kyava wa Mukulu Smith gwe twalabirako
twasanga ku YouTube channel ye wale mwana yaliko nga yetaaga buyambi so twakiraba ne tuzukuka wamunaffe tulabe tukwatagane naye tulabe tumuyamba because we believe we are a great voice. We can tusobola okunganya abantu bangi ne tubagamba nti kino bwe kiti ne bwe kiti. So eno ffe tuvuddeyo nga ababaka aba Miracle okujja okugamba Bannayuganda nti bannange tusokyusa eggwanga tukyasokyusa omuntu obulamu bw'omuntu buliwo omuntu obulamu naawe obulamu bweyongera buli wokyusa obulamu bw'omuntu naawe obulamu bwo bweyongera. So nze ndowooza buli Munnayuganda yenna omulanga ogulabye omwana omulabye tetugenda kwogera bigambo bingi ku mwana tetugenda ku praisinga nnyo biki bye tumuwadde wabula kwata ky'osobola ojje omwana omuweereza obuyambi oba osobola oleeta akasukaali oba osobola oleeta akazigo oba osobola oleeta kabutto. Omwana yeetaaga obuyambi si mwana yekka wabula famire yonna yeetaaga obuyambi okusinziira ku mbeera gy'olabye mu kitundu n'abantu engeri gye babeerawo babeera ne jjajja maama kitegeera babeera bonna ate balinawo n'abato abalala ate enjumu emu okitegeera. So kitegeeza nti obuyambi bukola ki bwetaaga bungi. Okunkola okudduukiriza ekintu ekifaananako bwe kiti bwe gusoose kino naye tuli basajja okuba nti kale ebintu ebimu tebyetaaga oluusi naza kujja but we have done a lot nte n'omutima gwaffe guyayaana okuyamba nnyo more and more era okusinziira ku ebintu bye tulina mu pipeline twagala okwongera okwenforcing ekintu bwe kiti tuyambe abantu abalala balinga Miracle Mukama kyaba tusobosezza. So kati mu kusinziira ku mwana ye situation gy'alimu awali essuubi nti asobola okuba essuubi ddene nnyo ekibadde kirina obuzibu accessibility ya medication of which tutandise okikwatakwatako ate tukkiriza nti Abannayuganda bali eyo bagenda yongera okukola ki tuyamba Miracle. And yesterday I was communicating with one of the doctors n'atuwa essuubi natugamba alabyeko ebintu ebityo bingi bisobokera ddala okubeera bulungi era ssaawa yonna bwamaze ofuna operation agenda abeera bulungi pozi ekirala Mukulu Smith agenda babuulira enamba yeetaaga otuukako ssente buli aleeyo ng'alina obuyambi bwa Miracle busobola otuuka direct ku jjajjaawe namba jjajjaawe. So ayembeera nga ngenda okwogerako ne Smith aba B2C be batandikidde ddala omulamwa guno ogw'okulaba nga badduukirira omwana omuto oyo ali mu mbeera w'etyo naye nga at least katulina essuubi nti wabanga adduukiriddwa asobola okubeera nga awona. So tweyanziza nnyo omutima ogwo mugukuume nga gugenda mu maaso. So bali so fresh balabika bulungi nnyo sima mwetegekedde Sebutemba. Yeah, why not music wali omupya n'omukadde gwe tunafulumya yaliwo kweri goyinza okunyumiza tukyalina bingi byanyumya twatabula ekintu kati ate ketukwongera ku fire ku Freedom City. Man, Freedom City. Okay, so tugenda supporting abantu abatusupportinga mu mbeera wetyo music bamukoze bintu bingi babikoze so why not tubeere nga tuba supportinga mu mbeera eyo okulaba nti tutambuza industry eno. So Smith ogamba otya Blood embeera egamba ki? Embeera simbi mpozi mweyo embeera ya kutetenkanya. Okusookera ddala kasooke nkwebaze Smith y'omu ku bamawulire abaliwo apparently abakola ebintu ebiyamba eggwanga. Okusookera ddala ki ekyakusikiriza okukola story efaanana wetyo omuntu kwasobola olabira najja n'ayamba omuntu? Omanyi tukoze ebintu bingi nnyo mu mawulire naye twebuuza muno bagenda kujjukirako ki naye na muganda wange radio yambuuzanga nnyo naye gwe oliva bagenda kujjukirako ki n'ekyembi muno yansooka okuvaawo ne tumujjukira buli mwaka. So nagamba nga nze munnamawulire kiki nsobola okukola kubanga banzijukira ne ngamba muno kyensobola okukola kubanga nzijukira kwe kubaako ettafaali enteeka ku nsi yange n'enjawulo gye nkola ki gye nteekawo. So ne ngamba muno ntunuddewa okitegedde ng'ogyeko ebyabaserebe tubeeramu ng'ogyeko ebyabaminisita abantu be balaba mulayi ne ngamba wali abantu abeeyo wansi nga babonaabona nga beetaaga obuyambi naye nga tebalina ddoboozi okitegedde engeri gye batuukako baagala kuyamba abantu bangi nnyo baagala okuyamba naye tebamanyi ani waakuyamba. So ne ngamba nze kankuba nejjeyo ng'omu nkole ekintu nga kigwa mu ttulubeere ensonga lwaki navayo ne ngamba ngenda kukola ekintu kye bayita kyannaku kyannako kyananga bagita Uganda kyannako naye navaayo ne ngamba lwaki nkola kyannako kubanga njagala omuntu yali mu nnaku afune essanyu okitegedde kuba buli omu yalaseeko mu mbeera embi kaabe president yagamba yayita mutanuulu kaabe ggwe olina kwewayita ng'ojjuka noga akaseera ako ate waliwo era yakuyamba
sininga muno banga nange waliwo ayanyamba nekanveeyo bwe mba sobola kumuyamba wayinza okuba yasobola okukola ki okumuyamba. Tutunulya ba B2C okubeera nti be basookedde ddala mu bayimbi abamu bantu betumanyi mu ggwanga Uganda mwakonekitinze mutya? Nze nakola story, waliwo omwami mukwano gwange eyampita nga amaze okulaba omulimu gwenkola nenkola story nenteeka clip ku WhatsApp yange ne ku YouTube yange ne balaba story ne bankubira kuba kubeerako enamba yange ebiseera ebisinga. Abayimbi be balaba story be bakureaching? Yes, ne bareachinga ne bangamba Smith kwambadde ng'omuntu badde mu entertainment industry fenna ne bangamba muno blood ki ekigenda mu maaso tukoze ty okuyamba ne bagamba mwana yeetaaga million 3 ez'operation nga zitudde ky'operation situdde bino birala naye nga mu mboozi yange nabo nayogera ku bya rent ku by'emmere eby'emirimu ebintu ebityo ne bagamba muno singa tusobola okuyiiya ntufuna operation at least family ne sobola okuddayo neekola nebeera nga tenoonya za rent tenoonya kyakulya ne bagamba beetaaga million 3 bagamba okay tugenda kuddira kanali ndiawo nga bankubira essimu ne bangamba muno tukoze bwetti ne bwetti tugendayo ddi ne bagamba kale tujja kugendayo era kwe kuba situla leero olunaku olwaleero ne mbaleeta bukolokolo mpaka nsambya Kevin wali family eno. Okay, so family eno kwetwogera ku millions ne 3 zebadde yeetaaga okuvoonoka ekizibu kino ky'omwana? Si ze zokka nze nganze omuntu naye ntunulidde kubanga mwana akola bamukolako operation nga mulago bamusaba million 3 ne badde ne rent of which tumusasudde ow'emabega myezi 3 buli mwezi badde rumbasulamu emu mwezi badde bagala emitwalo 10 tugisasudde emitwalo 3 okitegedde nekuza operation netuwaayokko katutubuzaako era nazo ne waliwo treatment bagenda basaba eddagala waliwo agenda okuba mu ddwaliro nga abalabirira nga babeera beetaaga ebyokulya okitegera bunyo so lwafu twagenza baira mu budget nga budget eringa million 7 naye nga ffe twali tunedde ekirimu ne tukimala at least ne bisigadde bisobola okujja ki mpola mpola wenkubira omulanga mu Uganda leero atulaba ne nkusaba mbuno oba osobola okutwongera ku rent osobola otugulira ebyokulya engoye z'omwana eddagala tugenda kwetaaga lingi nnyo okitegedde transport wanne wali airtime osobola okuvaayo ow'omutwalo ow'ebiri ow'etaano ow'akakadde abantu bali bakuba amasimu naye nga tebanaweereza ne tubasaba bonna nadde bakubira amasimu tuweebaza wabula mubeere n'ogw'omutima ogwata ogutuukiza bye musuubiza. So kati ku miliyoni zino 7 sofa ki ekiri covered? Sofa rent ali covered, operation tubuzaako akakadde kamu n'ekitundu, ebyokulya tufunyeeko kati nga wengambye muno kati ebisingadde tugenda tukwa campaign tugitandise wenkya tugenda mu ddwaliro e Mulago tulaba abasawo badde basobola okuschedulinga operation eno kwaba batugambye nga 27 tutandikiraawo naye yonna process yeetaaga ssente kuba tusasuddeko emyezi gy'emabega tusasuddeko ez'emabega emitwalo 3 naye kati wagenda kubawo omwezi ogujja ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano ogw'omukaaga nga gyonna gitambula. So omuntu ayagala okwegattako Smith mu kuyamba abantu bano waliwo ennamba y'essimu bayitamu avenue ky'okubafuna? Waliwo ennamba y'essimu naye osobola okunoonyaako mu inbox yange ku Facebook bampita Shadik Smith naye waliwo ennamba y'essimu gye tuyitako okulaba muno tuteekako eri 0777 02 34 05 0777 02 34 05. Enamba eyo y'omu ku bafamily member. Ereeta amannya ki? Amanya Agatha. Amanya Agatha. Oba osindiseeko akasente ojja kola amanya Agatha teekako akasente tujja kuba tukalaba era tujja kuba tukwebaza nnyo. Waliwo neya Airtel eyange ng'omuntu ng'ayagala kuyita mu nze okulaba muno atutuukira family eno eyange eri 0702 10 41 25 0702 10 41 25 eyo yange ng'omuntu yagadde kunkubira kungamba Smith nyatugendeyo ffenna nadde nfunyeyo kano so okujja wonna obuyambi bwe buli tujja kujja tubunone. Smith yanziza nnyo olw'omutima ogwo yongera okuba nga ekipushinge abantu tulabe nga bangi nnyo basmilinga one day abali mu nnaku so blood wange bamita Smith y'omu kubakola kati amawulire ge tuyinza okugamba nti agayamba ensi yaabwe so mu mbeera eno njagala okubeera nga nnoonya omukyala azaala omwana ate tumanye embeera ki gyalimu obviously jagemanya gange tuli nsambya Kevin leero tuze mu bya kudduukirira abantu nakumanya lifestyle n'obulamu bwe balimu side eno mu bifo by'omugotteko tova Captain Music tukyakuweereza. Okay,
Obis Tukyetaga manya gange atulaba akaseera kano tukyali nsambya Kevina omulundi guno tuzze mu mbeera ya kudduukirira ngeri engeri yokka gye tusobola okudduukirira kwe kujjayo ekifaananyi eky'omuzadde ono mu embeera gy'alimu n'omwana we then g'omunnayuganda gy'oli eyo osobole okubeera nga obaako ky'omukolera mu mutima gwonna gw'oba ofunyeemu emboozi eno so wano we tuli nga bwe nabategeezeza nti ba B2C abayimbi basobodde okubeera nga badduukirira omukyalo ono olunaku olwaleero naye ng'era olaba nti basobodde okumuleetera ebintu ebimu ebikozesebwa ewaka then ne bamuwayokko n'akasente akakalu naye nga otunuulira okusinziira ku kye tutegeddeko ku budget embalirira gye bakoze okulaba nga omwana onavuunuka obulwadde bwalimu sente zikyabulirako ddala so njagala mbere nga njogerako ne maama wa Miracle ogamba otya nnyabo manye embeera gy'olimu naye nsaba ogenda kwogerako nnyo olwange lwokka ogamba otya Jendi Sebo, gamba otya Sebo. Amanya gwani Bamta Kasimire Fosca. Kasimire Prosca? Fosca. Yeah. Ozalibwa Kasimire Fosca. F40. Oliwe 40. Omwana yani amanya. Omutamu Cimenta Miracle. Cimenta Miracle. Alina emyaka emeka? Aweze emyezi 3. Emyezi 3. Taata we yani? Taata bamwita Mutegeki Brian. Mutegeki Brian. Naye we 40. Naye we 40. Abeera wana? Nedda ali 40. Ali 40. Lwaki taata ali 40 goli Kampala? Anti we nafunira olubuto nenva nengamba mbeereko ne mami. Kati wano wooli oli wa mami? Yano ndi wa mami. Wano we wa mami we tuli? Mami aliwa? Mami afulumyemuuko. Wali awo wabweru? Gwe maama olina emyaka emeka? 22. Taata ali ku ki 40? Taata kati simanyi ebimufaako nnyo. Temuwuliziganya? Tetuwuliziganya kuva omwana ono bwe yafuna obuzibu ne tumugamba ezo sente ze basaba mu ddwaliro era kati n'essimu ye tekyaliko yagijjako. So bukyanga ozaala omwana ono taata ye tamulabangako? Yajja kwolwo olunaku lwenyini lwe namuzaalira yajja mu ddwaliro n'amulaba era ne bwe yagenda lyatuyambako naye bwe twamugamba ssente awo yabulira. So atulaba wano ensambya we tuli e Kevina guno gwe muzigo mu lulimi olufuutifuuti omuntu lwasobola okutegeera omuzadde ono mwabeera ewa maama we era nga olaba kiki ekifaananyi ekikutuukako ekya ruumu mwe bali so ndowooza olaba obulamu engeri gye buba butambulamu okulaba nti Uganda abantu babeerawo nabano babeerayo eno wadde oluusi abamu temufuna kadde kuyitayo ne mumanya ki ekigenda mu maaso mu bifo bwebiti so mama w'omwana njagala tutunuulire ku bulamu bw'omwana omwana ali mu mbeera ki ddala eno kumazeeko emirembe? Omwana embeera gy'alimu teyeegombesa dde n'akatini kubanga mulimu kino ekintu simanyi oba kyekimuluma mulimu watuusa ekiseera n'akaaba nga tomanyi kiki ekimuluma ate nze ndowooza oba kyekiba kimuluma. Kati kino ki ekimuli ku lubuto ekyo ddala? Anti ffe abasawo baatugamba bino byenda bye byapushinga olubuto tebyatuula bulungi mu lubuto. Nebifulumayo? Byafulumayo naye baatuwa eddagala lyetusiigako ne bigenda ne bibulirayo naye olubuto lwasigala era lukyazimbye. Kati abasawo bagamba nti asobola okuwona ne luterera? Abasawo baatugamba singa bamulongoosa ajja wona era kati tulinze banamulongoosa atereere. So embeera eno yatandikirawo ddala nga yakazaalibwa oba yajja amaze okuzaalibwa? Anti yazaalibwa nga ebyenda biri wabweru just kwali kuliko akasusu akabikutte obutayiika then ne batuwa eddagala etugenda tusiigako ne lireetako olususu naye olususu era oluliko luli light terunakwata bulungi. So atulaba ono ye muto ndowooza omulaba ayaziirana nga woomulaba naye tetujja kubawa kifaananyi kya kumubikkula lubuto mu kirabe yakyensaba omunnayuganda yenna gy'asinzira okuba nga atula tetujja buyikkula mwana ono naye ekyeddwaliro
tunakuba kale ekyeddwaliro naye ng'olaba nti mu kiteeteeyi kyayambadde ogezaako okulaba obulungi ekyo kyekizimbe ekiri waggulu ku lubuto so kati mu mbeera eyo waatyo waali asiiba akaaba oba just kati akaaba njala anti mulimu ekiseera bwe kituuka n'akaaba naye basinjala aba akaaba kakati wano we muli engeri taata gye yabula maama gw'oli naye yakola mulimu ki mami yali atunda kawona bijanjalo ku street kati era nabyo yabivaako asiba n'atudde kati ebyokulya mukola muti anti ebyokulya sometimes agenda n'ayiya n'akola zaakozeeyo ne tulya bwe zibula tubeerawo kati lwe zibuze ye omwana omukolo otya kuba ye muto era naye basiina kyamumukolera bw'aba afunye tumunoonyeza amata n'anywa kati amata gano ekitegeeza obeera olina okugakekkereza ennyo era mba nyina okugakekkereza ennyo kulaba nti anyweddeko leero n'enkya wali wazaalako ddobo ono yasoose ono yasoose ate bano abalala bendaba wano oli omulala muganda wange mwenna mubeera wano bonna tubeera wamu kati omunauganda ku mbeera eno eriwo asobola kufuna atya anti munauganda asobola okunfuna ayita ku 0750 36 37 32 oba ya MTN 0777 02 34 05. Okay, so tulaba ize namba z'essimu omukyala zasomye osobola okubeera ng'oziyitako nojja nobeerako ekyenjawulo ky'omukolera kubanga tutegeddeko nti yo renti asobodde okubeera nga bamukavaringirako part emu eya ennyumba eno gy'olaba ennyumba eno musasula nemeka ante $10,000 buli mwezi babadde babanja emyezi emeka badde emyezi 3 nga guno teguliiwo kati yeyo embeera gy'olaba osobola okubeerako kyogamba nti kodduukirire side wano bayitawo Kevina Nsambya ekitundu bakiyitaani Paramount. Okay, so awo osobola okubeera ng'otuuse ewali family eno naye nga kyenyinza okuba nga nkutegeeza nti woba tonnatambulako ddala ebizibu gye biri kyemmanyi bangi nnyo Abannayuganda abali mu mbeera etali nnungi abeetaaga obuyambi naye nga tulina kwekwatira wamu oyo aba afunye omukisa n'ayitawa Uganda n'emanya ye ne tubeera nga tumukwatako naye n'abeera nga addamu okubeera ng'afuna essanyu lye ng'Omunnayuganda Tukyetaga emanya gange nja kwongera okubeera nga nnondola ensonga zino naddala ezikwatagana ku muto Miracle okulaba nti naye addamu okufuna essanyu mu bulamu bwe.